Musiye mutyaba na Uganda batulaba wano ku Nekos TV amanyanze original Benja. Olunaku olwaleero tulabyeko omuyimbi wa Fela Diva amanyikiddwa nga Rema Namakula, Mama Leo Sebunya. Yes, yabaddeko mu studio n'omuyimbi amanyikiddwa nga Fik Fameica. Nga wali beeyagala bweyagazi bali mu banywamu oba okunywa. Fik Fameica n'abuuza Rema, naye mami ama akantu kunywa gwe kako kawooma. Mami ama n'agamba kange kasusse okuwooma kano. Kasusse okuwoomera singa ne Dokitali abadde wano twandibadde tukanywa fembi labalaba okuwoomerwa. Kiteberezeka okuba nti Fik Fameica right about now olunaku olwaleero ayinza okuba ali mu studio n'omuyimbi waffe wakabi amanyikiddwa nga la Diva Rema Namakula. Abantu bano twesunze kolabo gye bagenda okubanga baleeta. Twesunze oluyimba lwe bagenda okubanga bafulumya. Baddeko bonna nga banyumirwa ba having a good time mu studio nga banywamu. Bw'otunuulira katambi ako n'oketegereza bulungi kiraga nti vibe Rema ne Fik Fameica ate gye babadde nayo ng'eri waggulu nnyo bali mu good terms. Omanyi okubeera ng'omuntu muli mu positive vibe nga abantu abakuliraanye bonna bali mu positive vibe n'omuyimbi gw'oliraanye oba bwe muba bayimbi n'omuntu akuliraanye oba muyimbi munno nga naye vibe ziri positive mukwatagana mukonekitinga bulungi. Ekyo kiviirako nno mwana wattu kolabo okuvaayo ng'eri kiriya. Omuyimbi ono amanyikiddwa nga Fik Fameica akozeko kolabo n'abakyala ab'enjawulo e Uganda era nga kolabo zaakoze mwana wattu bw'ozitunuulira n'abakyala zibadde successful ate ng'azimba bulungi ewamu n'abayimbi bano baabakoze nabo baana bawala omuli Spice Diana omuli Vinka kwegamba kolabo ezo bw'ozitunuulira zaakuba nnyo wano e Uganda ze yakola of which singa kolabo eno gye yakoze ne Rema nayo bagiririizinga mwana wattu ate yo yandinyumira nnyo abantu. Kambaweeko ka video kano akala Diva herself Rema Namakula ewamu ne Fik Fameica musoka muwulira obugambo buno bwogera obutonotono then mbongereyo. Cheers, mami. Bano kawooma kufa. Bano kawooma baba. Ako kawooma nga kange. Yeah, Fik Fameica ne Rema Namakula obalabye nga bali mu good harmony, bali mu mbeera eyagaze embeera ennungi at the same time nga kiteeberezeka okuba nga bali mu studio bakolayo oluyimba. Ebimu ku bigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema Namakula Diva waffe twamulabyeko emabega kaawo ng'ali ne Dr. Hamza nga bali mu motoka beeyagala bweyagazi bessa omukwano nga bakola ka challenge k'oluyimba olupya olwa Rema olumanyikiddwa nga akafeche era nga Rema ne Dr. Hamza omukwano gubatta, omukwano muyitirivu, omukwano Rema gwalina eri Dr. Hamza musufu nnyo era nga bambi ne Dr. Hamza omulimu agukoze ogw'okubanga talumya muyimbi waffe, ogw'okubanga amukwata bulungi, ogw'okubanga assa Rema amapenzi, assa Rema omukwano omunyuvu, omukwano omuyitirivu. Yamuwadde kapek ku mukono n'amugamba oh baby I love you so much mami Alia. Hamza alina akalowoozi katera okwogera nako twamulirako wali ng'ayogera n'amaalu ng'amuwa surprise kati kubamu akafaanani ng'akozesa akalowoozi ako wali ku Rema ng'amba bannaye mami Alia, mami ama I love you so much. Abantu bano badde mu mukwano nga beeyagala bweyagazi era nga okweyongerayo komulamu bwa Rema kyamulabyeko awo yono omu ku bayimbi abakyasinza okuba emikolo e Uganda era bwemutunuulira mu Gomasi nga yeetereza n'atereza kaviiri awo nno yabadde waka ng'asimbula yeetereza agenda ku mukolo. Yes, Rema y'omu ku bayimbi abakyasinza okuba emikolo e Uganda. Kwali ku TikTok era nga bw'omulaba awo mukyala munyirivu, mukyala nakawere era anyirira. Byemu kubigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema Namakula la Diva. Bannayuganda bangi mumwagala nnyo wano ku YouTube channel yaffe era nga naffe twandiyagadde obbagamba woba gwe mulundi gwo ogusoose okubanga olaba videos zaffe bambi mbadde nkusaba clickinga ku subscription button emyufu awo obe nga otweyongako oklickinga nekkadde amanya nsigadde nze original Benja ly'eddoboozi ly'owuliriza era nga butereevu muzikirize emberekereze naye mu ddakiika ntono nnyo ngenda bamba ongera videos endala wano ku Nekos TV woli tovaawo. Kusaba bambi tosheka bw'okyuka oyinza okunzita tosheka omukwano kirwadde kinuma eno kapyata kwetulo nywere. Nze Chosen Becky abawagizi bange mwenna abali eyo mwenna abanjagala abangobeera mbasaba musubscribinge ku Nekos TV and mugilikinge. Thank you.